omuko agaanye okulya oluwombo ku buko gy'abadde agenze okwanjula omugole bamumumye tojja tusinikirako wano binnyo byo. Omuko agaanye okulya oluwombo olubadde lumutegekeddwa nabo kyebakoze omugole bamumumye azzeeyo talina mugole. Bulijjo simanyi okulya oluwombo oba okulya ku buko kyatteeka nti nze sobola kujja actually katugeze ng'abasiraamu babadde mu Ramadhan nentegeka omukolo mu Ramadhan nenzija ffe nga twasiibye tuzze omukolo tugukoze emmere mufumbye yes abatali basiraamu bali neffe twaze tusiibye tetugaana okulya oluwombo. Kiba kive nti omuntu abeera akoze musango kyembuuzaako kubanga ono olwaganya olya ate si be bagamba nti nasimanyemu olwo oluwombo bateekamu kagundi akaggalanda. Omusajja annyonnyola ekibeera mu luwombo ne ŋŋamba maama nze busemanya bateekamu kabbi akaggalanda kati nze nga SMX nasooka neewuunya kabbi akaggalanda ke kafaanana katya ke kabeera katya babusuubuza nti ojja genda Nakasero eyo gye batunda ebirime kozi ate ekyo nakyo tekiba kirime kwegamba neebuuza gye tebaso kwegantyako omusajja munnange ono yawulira ekibeera mu luwombo n'agamba lekooti seeteekera gundi Chef Godwin yagenda atuzaamu amaanyi ag'okulya ku luwombo kubanga ye agamba omupangisa okufumbira ku mukolo ng'ogwo n'oluwombo yalukolera si basenga mbw ate bikya ate basenga Chef Godwin yagamba nze oluwombo nze alwefumbira nze alukweweera n'enkulindako awo n'olulya so mu kutegulawo ebintu nera nze alutegulawo Chef Godwin nenziramuko ku maanyi nti wembeera wakola mukola tisijayita gwe naye ono omugole bamumumye kabulaŋŋana oluwombo. Wano ku SMX Media tutambula ensenga nabwire gwe nawe nalina ekizibu ekyenjawulo nsonga za bufumbo nsonga za ttaka sente zikuyita myaganya gyangalo onoonya mulimu mukubire kuwena amaisi mujula wansi mu nsonda ebisigadde obimulekere.